ebisaanidde okubabuulirira bye babagamba si bye byali badde ebiki ebituufu byali badde ebimu ku bye tujja okulaba mu maaso eyo mu hadithi ya Abdullahi bun Jafar musajja oyo ne Ummi Muasara ebigambo bye bakozesa byali bikulu nnyo n'olwekyo tujja biraba nga tutuuse mu maaso eyo insha Allahu tabaraka wa taala. Bwe tumala okumanya nti obufumbo ibaada, tuddamu ne tubuuza ekibuuzo nga kigamba nti obufumbo kyeki? Obufumbo kyeki? Ma huwa nikah, kibayita okuwasa, kibayita okufumbirwa kyeki? Omuntu agenda okuyingira ng'ategedde kikyagenzeemu era ng'ategedde nti agenze kusiimisa Allah tabaraka wa taala. Mu taarifu enyimpimpi tujja kugamba nti annikah oba azziwaaj huwa aqdun shar'iyyun bayna arrajuli walmar'ati yahillu bihi al-istimtaa'u baynahuma. Ekyo kye tuyita obufumbo. Huwa aqdun, kibeera ndagaano, shar'iyyun, emanyikibwa mu mateeka ag'obusiraamu, bayna arrajuli walmar'ati, ng'ekolebwa wakati w'omwami n'omukyala, yahillu bihi aljimaa'u baynahuma, ng'endagaano eyo bwe bamala okubeera nga bagikoze ne bagituukiriza bulungi, ne kibeera nga bakkirizibwa buli omu okweteera munne. Tegereka bulungi? Era bw'obanga temunnakola ndagaano eyo, tokkirizibwa kweteera munno. Omukyala gw'olina eka gw'oyita omukyala, bwe kibanga temwakola ndagaano eno, oli naye mu bukyamu, ate era oyo gw'olina si mukyala, oyo oyina mukwano gwo naye si mukyala. Naye nga twagala okubabuulira nti abantu bangi abaliwo nga bali mu maka gaabwe n'abaana b'abendi ab'obuwala be bayita bakyala baabwe. Y'ensonga lwaki olaba olwaleero waliwo ebibuuzo bye tukyafuna nga bigamba nti Sheikh, bwe mbanga nina mukyala wange nga situli bawoowe, okusiiba bwe kutuuka tukkirizibwa okusiiba? Senga mba mutadde n'agenda ewaabwe, oba ne twawula ennyumba, ne twawula ebisulo, n'aba nga tasula mu kisenge kyange, bwe muta bane okusiiba okwo kukkirizibwa? Ebibuuzo ebifaanaganako bwe bityo biri mu bantu abatannaba oba abagenze mu kintu kye batamaze kwetegekera bulungi. Ate waliwo ebibuuzo bye tutakyasuubira nti omuntu asobola okubibuuza, naye ate era bw'akibuuza era tumwanukula. Just of recent waliwo omusiraamu eyabuuza ekibuuzo, yagamba nti Sheikh, mutugamba nti tekikkirizibwa kusiiba ng'oli mu mikolo gya hijja, naye ate kiramulwa kitya singa Ramadani
singa hijja ensanga mu Ramadan netugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, osisinkanya otya Ramadani ate ne hijja? Gwe muntegeera eyo ng'olaba bakwataganirawa, balinawo akakwate. Naye nga ye omuddu akyakubuuzaga nti tekikkirizibwa kiri nkitegedde, naye singa kibeera nga basisinkanye ne balangirira hijja mu mwezi ogwa Ramadan, ng'oyo musiraamu atannaba kumanya nti hijja mwezi gweyawulidde guyitibwa Dhul Hajj, ate Ramadan nagwo mwezi gweyawulidde oguyitibwa Ramadan, tegisobola kusisinkana mu kiseera kyekimu atyego. Kati abantu abafaanana bwe batyo babeera bantu abayingidde mu kintu kye batakola ki, kye batamanyi. N'olwekyo obufumbo bw'oba oyagala obunyumirwe buyingiremu ng'osoose bukola ki, kubusoma. Esswala ekaluubirira nnyo omuntu yenna agiyingiddemu nga tagimanyi. Bwe tubeera mu swala ya taraweehe, omuwalimu abeera wano n'atusaaza n'asoma Qur'ani, ne bw'aba asoma eddoboozi nga ddungi litya, naye baasomera bano bwe baba nga tebabimanyi, tebalinaamu ke babitegeeramu, bakaluubirirwa nnyo kubanga byasoma yeesomera yekka. Simanyi oba kyenjogera bwe kiri. N'olwekyo obufumbo bw'oba oyagala bukunyumire, sooka obukole ki, obusome. Kana kino nkiyiseewo. Obufumbo olw'okuba tumaze okutegeera nti ibaada kigambo ekitegeeza ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Katukozesa definition ye nyimpi. Bwe tumala okumanya nti obufumbo ibaada kitegeeza ogenda mu bufumbo ng'ogenze kusiimisaani Allah. Buli lwogenda mu bufumbo ng'ekigendererwa kyakusiimisa mukyala oba kyakusiimisa mwami, obwo obufumbo tebuwangaala. Kubanga omwami, omusajja tasobola kusiima nga n'omukyala bw'atasobola kusiima. Obubumbwa bw'omuntu tasiima. Innal insana lirabbihi lakanude. Omuntu mutomi. Omukyala ne bw'omukolera ebyali badde ebirungi ebyenkanawa, naye kasita obanga n'omala obaayo ensobi emu gy'okoze bweti, esiimuulawo ebirungi byonna by'okoledde ebbanga eddene. Nabwe kityo agenda mu bufumbo, agende ng'ategedde nti agenze kusiimisaani Allah. Allah bw'anaakuyamba nno n'asiima by'okola mu bufumbo, agenda kukaka mukyalawo, agenda kusiima era agenda kwagala. Agenda kukaka omusajja akusiime era akole ki? Akwagale. Tegereka bulungi. Ekyo tukitereeze oba tukirongoose bulungi nnyo nnyo nnyo. Bwe tumaliriza okutegeera ekigambo ekyo nti obufumbo ibaada, tuddayo ne tubuuza nti bwo obufumbo buno obwogerwako bulamulwa butya mu mateeka ag'Obusiraamu? Kuba buteekwa okuba nga bulina ennamula yaabwo. Buli ibaada yonna mu Busiraamu erina ennamula yaayo. Buli ibaada yonna mu Busiraamu erina ennamula. Tetukola bukozi, ebintu bye tukola biteekeddwa okubeera nga tulina gye tubikola ki?
gye tubijja nga biriko ensibuko n'ennamula yaabyo nti bwe nkikola kino bwe kiti na bwe kiti. Bakati ebintu byakyuka omulembe, abantu bonna banoonya nfunirawa. Bw'omusomera ddiiru asooka kubuuza waakola ki, waafunira. N'olwekyo nakino omuntu abuuza waafunira. Tujja kutuukayo biidhinillahi tabaraka wa taala. Naam, bwe tumala okutegeera ekyo nti omuntu akoze endagaano, ekifundiko ekyo wakati w'omwami n'omukyala kye kibakkirizisa okubeera nga buli omu yeeta eri munne. Tujjawo ekyokuyiga nti yenna yeeta eri munne nga tebaayita mu mateeka gano ga shariya ya Busiraamu, abo tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oyo gwolina si mukyalawo, n'oyo gwolina si musajjawo. Naye kino munneegatteko nti ate abantu bangi era nga Basiraamu nga bawangaala mu mpangaala efaananako bwetyo. Tegerekese bulungi. N'olwekyo bw'olabanga omuntu afaananako bw'atyo nga tonnaba kuyomba, nga tonnaba kumutamwa, ye sooka omutuukirire omutegeeze nti kino kyaliko ali ku kiki, ku nsobi. Sooke tutereeze ekyo biidhinillahi taala, ebisigadde binaatweyongerako mu maaso insha Allah. Hukumu ziwaaju fil Islam, okulamula kw'obufumbo mu Busiraamu. Kuno okulamula kw'obufumbo kwawukanako n'ennamula z'ebintu eby'enjawulo ebisigadde. Kubanga bwe tubuuza nti esswala ya Eid eramulwa etya, bajja kukugamba ennamula yaayo nga ya mulundi gumu. Esswala eya subuhi eramulwa etya, bajja kukugamba nti ennamula yaayo eri bweti, eyo fardu, si bwe guli. Naye bwe tugenda mu bufumbo okwawukanako ne ibadaati endala, bulina ennamula ziri nnya obufumbo, zonna nga ziramula ekintu kitya kimu. Newankubadde abasinga obungi balina endowooza nti obufumbo bulina ennamula eri emu, era abasinga obungi balimanyi nga etteeka, ekitali kikyamu. Tegereka bulungi abooluganda. Ennamula esooka qad yakunu wajibun, qad yakunu wajiban ala man ya'manu alwuqu'i fil haram. Obufumbo buno bubeera obwa tteeka, kibeera nga tteeka eri omusajja yenna asobola okulabirira omukyala, naye nga bwe yeepimaapimamu tasobola kwekuuma n'atagwa mu bwenzi. Ebbanga ly'omala nga omusajja ofunye obusobozi obulabirira omukyala obumubeezaawo, bwe twogera nno obusobozi bw'omukyala buzingiramu ensonga ezisukka mu emu. Mulimu alqudwatu almaaliya, mulimu ssente, kubanga omukyala atambula naki. Era omukyala bw'obanga omukyala tomuwa ssente, nkubikira mu butongole nti omukyala wo ye bamukoze eki, bamututte. Temutya kukyogera, omukyala bamukoze eki, bagenda kumutwala. Abakyala mbawe kuki, bategedde ekigambo kye bayita ssente. Allahu akbar. Era woganira okumuwa ku ssente, kasita afuna amuwa ssente. Kati nno nali njogera ekigambo ekyo, omuntu omu n'aŋŋamba nti sheekhe tubalekera ssente, buli lunaku mulekera ssente zokka meeza. Ne muga nti ezo si ze ssente ze bawa omukyala. Ssente ze bawa omukyala
ezize zisigala mu kisenge, ozimuweera mu kisenge, tezijja kameza kaki ka muddiiro kumunnyonnyola mbu ezo zabikola byawaki. Bakwatako mu nsawo n'omuwa kuki ku ssente. Ate bwe tugamba okuwa ku mukyala ssente, kankyogere bulungi nti tewenkaninkirira ku kyotojja kugira ki kusobola. Tegereka bulungi, muwe okusinziira ku buki. Suratu Talaq aya ya 7, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Tegereka bulungi, omuwe okusinziira ku buki ku busobozi bwo. Bw'obanga mukyala wo osobola okumuwa emitwalo 10, gimukole ki muwe. Ate muwe sente, ate nteekeko n'okumulabirira. Ate muwe sente, mala omuwa sente, ate nteekeko n'okumwambaza ng'ate muwadde sente. Zo zaaki? Bayina ebyabwe byotojja kumanya. Tegereka bulungi, bayina embeera zaabwe ezeetaaga ki sente nga teyeetaaga kumala kugamba. Bajja mukubirayo akasimu okuva ewaabwe nga waliwo ensonga yeetaaga akwate ku sente agire ki aweeyo, n'ensonga ez'enjawulo, naye ng'omukyala ye tumuwe ku ki ku sente. N'olwekyo muwe okusinziira ku buki ku busobozi bwo. Kyetugambye nti okuwasa qad yakunu wajiban, kubeera okwetteeka ala man ya'manu, ku oyo yenna amanyi asobola alwuqu'i fil haram, ng'amanyi nti obusobozi mbuyina, nsobola okulabirira omukyala, nsobola okumuwa ebyokulya, nsobola okumwambaza, nsobola okumusuza. Si byokka, waliwo kye tuyita quwwatul badaniya, nga n'amaanyi, amaanyi g'obutonde nga nago gakola ki weegali, nga siga kwegeeterera gakutetenkanya butetenkanya. Tegereka bulungi, lwe nali wano nabagamba abakyala tebaagala bintu byakubetetenkanyizaako, era gwe bw'onooba nga omutetenkanya butetenkanya, kaanaafuna atali mu byakutetenkanya akoze atya? Amututte. Tegereka bulungi. N'olwekyo eyo ensonga nkulu. Bw'omanya nti obusobozi obwo bwonna obulina, omukyala okumuwasa teeka gy'oli. Bwe tugamba etteeka, kitegeeza bw'otokikola ofuna ki musango. Tegereka bulungi. Okwo kwe kulamula okusooka mu mateeka ag'Obusiraamu. N'agamba nti okulamula okwokubiri, qad yakun sunna, okuwasa omukyala kisobola okubeera nga kyakyeyagalire, ala man ya'manu alwuqu'i fil haram ma'a al-istitaa'a, kwoyo yenna alina obusobozi obuwasa omukyala, ng'alina obusobozi buli bwonna bwe twogeddeko, naye nga alina obusobozi asobola okwekuuma n'atagwa mu bwenzi. Oba ntegereka bulungi? Bw'owulira ng'olina obusobozi, omukyala ye osobola omulabirira, byonna ebyetaagisa, falhamdulillah weebiri, naye ng'owulira osobola okwekuuma n'otogwa mu bikolwa byaki bya bwenzi, awo okuwasa kubeera kwakyeyagalire gy'okola ki gy'oli. N'olwekyo teweekakaba, weeseetinge bulungi ogende okuwasa omukyala ng'otegedde wookola ki woogwa. Tugenda kubiyita mu sipiidi, nina wenjagala tutuuke biidhinillahi taala. N'agamba okulamula okwokusatu, waqad yakunu makruhan, kisobola okubeera ng'okuwasa kitamwa gy'oli gw'omusajja. Kitamwa kwani?
kwoyo yenna atalina busobozi buyimirizaawo mukyala. bw'oba tolina busobozi buyimirizaawo mukyala. obusobozi bwe twogeddeko bwonna tegereka bulungi, oba obw'essente, oba toyina wa kumusuza, oba ogenda muleeta naye ng'abamuzaalamu baawa bebbali. okuwasa kwo kuba kufuuse ekitamwa mu busiraamu. totawaana kuwasa. twagala ogenda okuleeta omukyala ng'obusobozi bwonna weebuli. bwe twogera ekigambo ekyo abantu abasinga obungi batufuna bubi. balowooza nti tuba tubagambye nti omuntu okuwasa omukyala omale kubeera mugagga. buli muntu mugagga mu mbeerayo, nange ndi mugagga. tegereka bulungi, obugagga bwolina bwebwo. mu hadithi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man arada alghina, omuntu ayagala obugagga, falqanaa takfihi, okumatira kumumalire. beera omumativu. obwo bwobugagga obutalina abugambako yenna. n'olwekyo kutamwa okuwasa omukyala bw'obanga tojja kumusobola. bw'oba tomusobole mulekere ddala abalina obusobozi bamukole ki? bamutwale. tegerekese bulungi abooluganda. aha, n'agamba n'okulamula okw'omulundi ogwokuna, waqad yakunu haraman, kisobola okubeera nga kizira n'okutta kitta, tekikkirizibwa. liman yuridu an yazida ala arba'i zawjatin, kwoyo yenna ayagala okuwasa ng'awasa mukyala asusse mu nnamba ey'okumeka? ey'okuna. ekyo kiri haramu. koma wali omu wasa, babiri wasa, abasatu yongera, bwe bawera bana sibawo. bw'ogenda kuwookutaano okuwasa kuba kufuuse eki? haramu. tegerekese bulungi abooluganda. n'olwekyo obutagenda mu haramu, mu kuwasa kubeere haramu, tukuume ensalosalo wali, tukome ku bakazi bameka. naye okugjako abasajja nabo okubeera nga waliwo ekigambo kye bayita okuwambagatanya. mumanyi kyekitegeeza mu Luganda? okukwata ebintu ne byotosobola. tegereka bulungi, ne bikusukkako obuki? obungi. mbadde sinnafunayo mukyala yenna awa ripooti n'agamba nti okusinziira ku musajja wange gwe nnina, mbadde nsaba afune omukazi ow'okumeka? ow'okubiri. ng'ekizibu ki? amaanyi gaalina gamuwala, asaana kubanga alina abantu bameka? oyo mbadde sinnamufuna. gwe bw'oba wali omufunye weebazeeko Mungu. bensinga okufuna n'okulaba buli ajja abeera mu kompuleyininga, sheekh omusajja wange kino na kino na kino. omusajja buno butawuni saavisi, nvaamu awo, teekaamu wali bw'atambuliramu. tegereka bulungi. awo mbadde sinnasuubira nti omuntu alina obusobozi obwandimuwasirizza oba okuwasa abakyala abasukka abana. mujjukire Allah tabaraka wa taala yagamba mu suratu nisa aya eyokusatu, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, nti fankihu ma taaba lakum minan nisa mathina wa thulatha wa rubaa. nagamba nti fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan
wasa babiri basatu wasa bwe baba nabawase bwe ogamba nti baganye sijja kusobola ddayo obeere n'atya n'omu. Naye nasomayo ekitabo ky'omumanyi omu naye ndaba mu bigambo bye nga yagamba omuntu ayina abakyala babiri, ng'olina abakyala bameka? Babiri. Abantu abakulu we baba banyumya tosaana kusembera we bali, kubanga oba tonnasajja kula oba toli muntu mukulu. Ng'olina abakyala bameka? Babiri. Bakugamba obwana buno obuzannya omupiira guno ogw'ebyayi mugumanyi, emipiira egyo wali obwo obukulukuta n'eminyira obwo, bagamba nti genda owangale n'abo, abo ye sayizi yo. Oyo muntu alina abakazi bameka? Kati ate ayina omu ye simanyi waagwa. Bw'olaba egoba ow'ekiwempe ate ow'eddiba togira ki? Tosembera. N'olwekyo abasajja mukkirize banaye temutya buvunaanyizibwa, abakyala tubawase. Haqiqatan abaana b'obusiraamu abawala bali eyo babonaabona bakaaba, ng'obuzibu bwonna mmwe basajja basiraamu kugaana kubawasa. Era tufunyeeyo complaints nyingi, ne tufunayo n'ebigambo bingi okuva mu baana ab'obuwala nga baddidde bafumbirwa ba Peter. N'omugamba kiki? Nagamba nze ba Peter be banzigira, munnange nze kirabika abatali basiraamu be nninamu omukisa, abasiraamu bangwa kkono. N'olwekyo abasiraamu tuveeyo, abaana ab'obuwala tubakole ki? Tubawase biidhinillahi tabaraka wa taala. Naye situgamba nti ate okuwasa kutuusa butuusa kinyumu. Mujjukire gye twatandikidde, twagambye okuwasa kiki? Ibaada. Okuwasa ogenda kufunamu empeera. Omukyala yenna kasita omuwasa olindirira ekimu ku bimeka? Imma akuyingiza ejjana oba n'akuyingiza omuki? Omuliro. Tegereka bulungi? Omukyala gw'olina akuyingiza ejjana oba akuyingiza muliro? Oyo omu gw'olina oba ababiri, bakutwala mu jjana oba bakutwala muliro. N'olwekyo banaye temutya buvunaanyizibwa, tubeerenga tuwasa. Ne hadithi endala eri wano ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaala, agamba nti kunna ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam shababan la najidu shay'an faqala lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu wijaa'un. Hadithi eri mu kitabo ekya Bukhari nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza okubeera nga tuwasa. Omuntu agenda okuwasa olina by'oteekeddwa okutunuulira, by'oyina okwetegereza ku muntu gw'ogenda okukola ki? Okuwasa. Ekyenjawulo nti tebyenkanankana. Ye mwannyinaffe omukyala ayina kutunuulira ensonga mmeka? 2 zokka. Ate omusajja ayina kutunuulira ensonga mmeka? 4. Gwe tunuulira ensonga 4, bannyinaffe batunuulira ensonga mmeka? 2. Buli omu bw'alaba nga ayiseewo baasi falhamdulillah. Ate ensonga ezo ezoogerwako tetugamba nti zonna
ensonga ennya z'olina okwetegereza omala kwetegereza muntu ng'azirina oyinza obutamufuna kunya bw'ofunako ebbiri tambula nemmeka ebbiri ezisigadde onooziteekamu mpola mpola tegereka bulungi ne bannyinaffe bw'afunayo emu ku bbiri ng'atambulira awo esigadde Allah ajja gireeta mpola mpola obujulizi buli ludda wa mu hadithi ya Abi Hatim al-Muzni qala yagamba nti idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu fa in lam taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadin arid rawa al-Ghalil. Hadithi eno yetegeeza bannyinaffe ku biki bye bateekeddwa okubeera nga batunuulira nga bagenda okubeera nga bakola ki bafumbirwa. Ye kasita akufunako eddiini n'empisa ebyo bimala ebisigadde agenda asabe Allah anaamuteerawo mpola mpola makhraja. Naye ab'ennaku zino bwe bamukuleetera asooka kubuuza wazimba ozze nkitegedde naye ozze nzija ki ogiddemu ki ng'amaga bisumuluzo muki mu ngalo ng'anoonya bya nnyumba oba bya piki aba abuuza pikipiki ayagala kulaba oba ozze ng'enkuba tegiraki tekkuba oba emmotoka weeri naga nti awo tukole ki tugende. N'olwekyo ebyo si bye bituufu bannyinaffe bye bateekeddwa okusimbako essira. Era batera okutugamba nti sheekhe ebintu byonna empisa mbadde nzirabye nga nnungi n'omuntu yennyini ekikula kyenjagala kyekyo ate n'eddiini mulabira ddala eddiini agirina naye obuzibu bwa mulundi ogu ensawa. Sheekhe newankubadde naye najja okusiima azze okusiima omukyala ng'azze nakatambaala mu ngalo kokka Sheekhe omuntu agenda okusiima omukyala kino bakimbuuzaako naga sheekhe n'abulwayo n'akamotoka kapangisaamuuko akamunne mukwano gwe njazikaako kamotoka ngenda kusiima mukyala. Naam baganda bange n'abaana ab'obulenzi tubategeeza ebigambo bino. Kino nakirabako awantu awamu. Omusajja omu bwe yali agenda okuwasa ayina ebintu byeyeyazika n'abiteeka awaka nga mulimu n'emmeeza. Nze mwennyini kino tebanyumiza kinyumize nze mwennyini nali ne Sheikh Muhammad bwe tukeera ku makya abagole twabatuusizza ekiro tuba tuli awo tuguddemuuko twebaseemu katono tugenda okuwulira nga bakonkona ku ssaawa 12 ku makya. Kiki emmeeza tujagala emmeeza negira ki negenda tuba tuli awo nga n'omulala agize eki atuuse entebe azikola ki azitwala. Kati ebintu byonna omuwala bye yazza alowooza ne bikola ki ne bikyuka. Kana kino nkibagambe bale teweeyazika bitali bibyo ojja kwereetera ebiki ebizibu. Omwana omuwala akkirizibwa okubeera nga amahare ge yakusabye akkirizibwa bw'atuuka ewuwo. Tuli ffenna? Salaamu alaikum.
akkirizibwa bw'atuuka ewuwo amahare n'agakyusa n'agamba nti ku mahare ge nakusabye ag'emitwalo aga nyongerako emitwalo emirala ameka 2 ng'asinziira ku ki ng'asinziira ku nsonga mmeka 2 ensonga esooka asinziira kubeera nti agenza okutunuulira awaka w'omuleese ebintu byasanzeewo ennyumba mwayingidde nga ekifaananyi kyalaba si kyekifaananyi kyewajjiramu oluki olubereberye n'atunula n'agamba nti ono amahare nagamusaba simanyi kyensaba annyongere kuki ku ssente ebbanga lyamala nga tetunnaba kusaala salaati subuhi bwe tumala ogisaala biba bikomyawo tegereka bulungi ensonga emu kwasinziira ensonga ey'okubiri kwasinziira n'agamba nti nyongera ku mahare kuwaaka tegereka bulungi kuki ku mulimu tebaguyita mulimu waaka ayinza okuba nga yakutunuulidde bw'ati n'akunyoomesa amaaso abaganda babiraba nti akasajja akatono okanyoomera walako si kumpi wano si baguli ayinza okuba nga bwe yagize bw'ati n'akugayagaya n'agamba ono okusinziira nga bwe mulaba ne bwampaayo emitwalo 30 agenda okutuuka eno nga waaka kuliko ne homewaaka nga kuliko ne holiday package akkirizibwa bulungi nnyo okugamba nti muwalimu okusinziira luno olunaku lutyali lutya wenaawereza omwaka amahare sooka nnyongereko ntegereka bulungi akkirizibwa tegereka bulungi n'olwekyo situbagamba nti kye baba bakola naye bw'aba akikoze tokyewuunya kubanga obusiraamu bumukola ki bumukkiriza okubeera nga akikola naam insha allah barakallahu fikum katumale okwaziina biidhinillahi tabaraka wa taala okumanya eddiini kyekimu ku bintu allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawa okumanya eddiini mu madaala wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosinga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo tajwid mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka nga tukuwa omusomesa oba sheekh owuwo akusomese wekka abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamiccentre.com Twahira Islamic Center Online School Learning Made Easier. Okumanya eddiini kyekimu ku bintu Allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. rafa'illahu alladhina amanu
Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndowooza we tukomye mujjukirawo bulungi, tegereka bulungi. Tugambye mpozi tugambye tutya? Asobola okwongeza mahari. Kale insha Allah tabaraka wa taala. Naam, ebyo nno bye bintu omusajja omukyala byalina okusiima ku mwana ow'obuwala. Bwe tugenda ate ku sayidi, bye bintu omwana ow'obuwala byalina okusiima ku mulenzi. Bwe tugenda ku sayidi ey'omusajja alina okusiima ensonga mmeka? Nnya. Naye ensonga nnya tugambye nti zonna tolowooza nti zijja kuggwaayo. Ku nnya bw'ofunako ebbiri genda n'emmeka? N'ebbiri. Bw'ofunako emu ng'owulira otebenkedde nayo genda n'eyo osabe Allah akuteera omukisa mu muntu oyo, ebisigadde bijje mpola mpola biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tujjukira bulungi mu hadithi mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'atulaga ebintu ebina omusajja byateekwa okubeera ng'asiima ku mukyala. Yagamba nti tunkahu lmar'ati li arba'i, omukyala tumuwasa nga tusinzira ku nsonga mmeka? Nnya. Maaliha, mulimu ebyenfuna. Jamaaliha, mulimu obulungi bwe. Diiniha, mulimu eddiini. Nasabiha, mulimu n'olulyo oba famire mwava. Naye wali bwe yali akomekkereza sallallahu alayhi wasallam n'akuwa amagezi, n'agamba nti fadhfar bidhaati diini. Nze ng'abamanyi, nabbi sallallahu alayhi wasallam ye ng'abakola ki? Naye ng'ajjukira nti wama yantiqu anil hawa, byeyayogeranga teyayiiya biyiye, message yavanga waani? Wa Allah. Tegereka bulungi. Kati Allah ayatutonda abantu bana abamanyi nnyo, abakyala ye yabatonda abamanyi. Tegereka bulungi. Nabadde n'omusajja omukulu naku ntono nnyo, naŋŋamba ebintu bibiri byetaaga kuwangaalira ku migwa ebbanga lyonna. Naŋŋamba ekisooka ssente. Naŋŋamba essente mulalu awedde emirimu. Bw'otomukuumira ku migwa tomusobola. Tegereka bulungi. Kyova olaba buli afunamu obusente ne buweraaweramu ng'abusiba bbando ng'abusibako ki? Omugwa. Tegereka bulungi. Asobole obukuuma obuki? Bwe bukulema okussaako omugwa n'omala gabutabwa oti nga bw'osanze, buli akakwata okakwata tekagira ki? Tekadda. Naye n'abakyala, abakyala batusonyiwe okyogera, naye abakyala balalu. Abakyala baki? Okumanya ng'omukyala mulalu. Ekintu ekikyasinza obulalu shaitan. Naye shaitan enkwe zaayo Allah ze yaziyita nafu. N'agamba nti inna kaida kunna. Kaakati Allah abamanyi nnyo, yakugamba nti fadhfar bidhaati diini tarbati yadaka. Essira liteeke kuki? Ku ddiini. Ffe abasinga obungi tufa ku bulungi. Omuganda n'abitegeera nga vvuunula hadithi eri n'agamba nti obulungi
sidya. Tegereka bulungi. Obulungi si kiki? Deka kufa bulungi, wabula wetegereze eddiini. Eddiini bw'eneebaawo, bw'anaabanga omukyala eddiini agirina, ebisigadde Allah tabaraka wa taala agenda bimukuteeramu, abeerenga amukulongooseza, amukuteere ku mutendera gw'okola ki? Gw'oyagala. Tegereka bulungi. N'olwekyo essira tuliteeke ku ki? Ku ddiini. Abasinga obungi eddiini balowooza kasita amusanga n'akadomola ka wuzu nga nejjiribaabu agitaddeko, asinziirawo naga nti eno eddiini eri kwono, siyinza na kugiddamu. Nedda, si kyekyo. Si buli asiba jjiribaabu nti yalina eddiini, si oyo. Kyovula mu kunoonyereza ku mukyala bwe tunaatugenze mu maaso okumunoonyerezaako, nga naye bwakkirizibwa okunoonyerezaako, baatugamba okugendako ewa imaamu. Kuba imaamu abantu bonna bakulembera ababakola ki? Ababamanyi bulungi, era ajja kukugamba nti eyo famire mwolaze basiba obukaaya, basaala ne sugida balina, naye eddiini tebakola ki? Tebalina. Noga nti basaala ne sugida balina n'obukaaya, eddiini tewakola ki? Tewali. Tegereka bulungi. N'olwekyo bw'oba ogenda okufuna omukyala, seetinga bulungi. Bino tebigwa bugwi. Owakisa omukyala nga tazze kukyala. Buli lw'otootegeera ebintu bifaanana bwe bityo, n'omala gawasa omukyala, beba abagenda okujja ng'akulabako bulabi n'agira ki? N'agenda. Tegereka bulungi. Ate akagambo k'obulungi nako tokagayaalirira, tokasuula muguluka. Kubanga omusajja bw'akomawo awaka, bannyinaffe abatulaba n'abatuwuliriza, omusajja ayagala nnyo bw'akomawo awaka, wali ng'agenda okuyingira ku mulyango wali, wasooka okuyimirira n'akutunuulira eriiso litya? Limu. Eriiso erisooka ku bibiri n'aleetako ekitya? Ekimu. Eriiso lyasooka okukutunulako, ayinza okukutunulako gwe mukyala we gwe yawasa ng'akuwadde n'amahare, n'ogakwata n'ogalya n'ogalya, n'ewammwe n'awaayo ebintu. Ayinza okukutunulako eriiso erisooka n'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungu ogaba naye wampa, y'ono omukyala gwe nnina. Bw'aba takoze ekyo, ayise emikono mu maaso n'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ne bw'aba tabikoze, naye muli mu mutima kibaamu nga bw'akutunuulira, agamba nti neebaza Allah yampa omukyala gwe nali nkola ki? Neetaaga. Tegereka bulungi. N'olwekyo bannyinaffe tubakubira omulanga, mweteeke mu mbeera ng'omusajja bw'akomawo awaka agenda kwogera ekigambo nga kirungi, eriiso lyasooka okukola ki? Okukulabako. Ekyo kikola amakulu manene nnyo mu nsonga ez'obufumbo. Nga tufundikira eddarusu yaffe eno ey'olwaleero, bino ebigambo bisatu bye tugenda okumaliriza nabyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Era bw'otoobiseeko birowoozo, bino Allah mwayisirizza, era bye biyimiriddeko obufumbo bw'abantu. Bw'otobitwala nga kikulu, ate nga ye munno byasinga okukola ki? Okwetaaga, bw'anaafuna abimukolera, ewuwo togenda kuddayo kumukola ki?
kumulaba. Ekigambo ekisooka omuwalimu wange omu yaŋŋamba nti abakyala mabaati. Tegereka bulungi? Omukyala libeera ki? Baati. Ebbaati balikomerera ku nnyumba, si bwe guli? Bakomerera komerere. Tegereka bulungi? Ebbaati n'omusumaali ogukomerera ebbaati gwanjawulo ku misumaali egikomerera ennyumba, si bwe guli? Ng'ekigendererwa kulikomerera linywere ku ki? Ku nnyumba. Era singa limaliriza ne likulema okukomerera ne linywera ku nnyumba, kibuyaga bwajja akasolya akakola ki? Akasitulako ku nnyumba n'akatwala ewa neiba. Oba ntegereka bulungi? Bwe tuba tusomesa obufumbo tubusiba mu bbaasa. Ekizibu nti bwe tukuwa ebbaasa ate bw'ogyongera okugisiba n'ogiteeka emitwetwe ng'ogizinze namu n'otojjaamu biri mu ki? Munda. N'olwekyo twagala ebbaasa genda naye eka, ddamu okole revision, ebbaasa ogisumulule oggyemu ebiri mu ki? Munda. Tegereka bulungi? Wasiri muzimbi nti ndi muzimbi mulungi kyenvudde mbagamba okukomerera amabaati, sinnayogera ku ebyo. Tegerekesa abooluganda? Ntegeeza nti amabaati mugakomerere gakole ki? Ganywere. Bwe ganaamala gabalema okukomerera okunywera, mugenda kumaliriza nga kibuyagazze akasolya akajjeko akatwale ewa neiba. Ebbaati bwe lituuka ewa neiba, ye agenda ddikola ki? Kulikomerera ku nnyumba ye. Ntegerekese bulungi abooluganda? Eyo ensonga nkulu nnyo. Bw'onoobanga okyalowooza nti yakusaaga, bw'anaafuna asobola okugituukiriza, gw'olabyeko mu ki? Mulabe. Eyo ensonga nkulu nnyo. Era kansubire nti bw'ova wano ogenda kugiteeka mu ki? Mu nkola. Ntegerekese bulungi? N'ekisembayo biidhinillahi tabaraka wa taala, abakyala abo be mulaba, abakyala abo sigiri, balinga sigiri. Tegerekese bulungi? Abakyala sigiri. Essigiri bw'oba onoogifumbako etwala obudde bungi nga bagikuma ekwata omuki? Omuliro. Bw'ojja osooka n'oteekako obwanda butono, si bwe guli? Bw'ossaako obwanda butono n'osooka oleeta, kati waliwo n'obuti bwe batundanga papasire, bwo bukuma ki? Sigiri. Ate si nti olussaamu obwo obuti obwo ne gwaka tuuzaako esseppiti gy'ofumba, bwe guli? Essigiri bw'omala okussaamu omuliro, okwata essigiri n'ogissa ne wabweru, bwe kiba kijulidde n'okugiwujja ogikola ki? Okuma sigiri, ng'ekigendererwa oyagala sigiri ogifumbeko, si bwe guli? Era bw'omala ogipapira okugissaako emmere ng'ebadde tennakwata bulungi, ogenda okumaliriza ng'essigiri ezikidde, si bwe guli? Kaakati giwe obudde ekwate buki? Otume n'omwana omugambe nti genda olabe essigiri ekutte, agende akakase nti essigiri ekoze eki? Ekutte bulungi. Bwadda n'agamba nti essigiri ekutte. Kaakati obuzibu bw'essigiri bw'erina, essigiri bw'emala okukwata bw'eti, ate teyeetaaga kugizannyisa.
tegereka bulungi deka kugamba nti essigiri eno gye najjuzza amanda nentawaanya nengikumira essaawa oba eddakiika 30 oba essaawa nnamba nga nkuma sigiri mbadde njagala kubugumyako mata ga mwana. Kati omuliro ogusigaddewo gwonna ogenda gukola otya? Tegereka bulungi essigiri eyagala nga bw'omaliriza okufumbako okugikuba nekwata bulungi genda oleete byogenda okufumbako nga bitegerekeka buki, gituuzeeko essepiti ya lumonde oba gituuzeeko essepiti y'ebijanjaalo ogifumbeko ebiki ebijanjaalo ebifumbe amazzi gakalire oyongeremu amazzi amaki amalala. Ntegereka bulungi ofumbe ebijanjaalo babisiike n'obisiika ng'ofumba biki paka yo egende ng'ewoleera yokka yokka mpola mpola. Tegereka bulungi naye sigiri ziba za busungu ne bw'olabanga ng'ekutte bweti n'ogijjamu amanda n'ogayiwe wali ogikwatamu bwoti tosobola eba ekyakola ki essigiri ewola mpola 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 naye luvannyuma lwakubeera nti ogifumbyeko by'ogifumbyeko nga ddala byebyo ebisaanidde n'ebijjiisa buki. Era singa okuma sigiri nga tolina byakufumbako n'etwala obudde obuwanvu n'ogenda okugira by'ofumbako ng'obugumyako bukyayi olunaamaliriza neiba agenda kujja agambe alabe ng'omuliro gutuntumuka agambe nti Hajjat Mama Aisha essigiri omaze okufumbako nange mbugumyeko enva zange. Agenda kubugumyako enva asseeko n'amazzi ago yakaki akawunga. N'olwekyo essigiri bw'oba ogikuma gikume ng'omanyi nti olina by'ogenda okukola ki, bw'oba tolina byakufumbako togikola ki. Tegerekese bulungi abooluganda mukkirize biidhinillahi tabaraka wa taala olwaleero tufundikirira awo insha allahu tabaraka wa taala tujja kubeera nga tutandikira awo ate omulundi omulala biidhinillahi tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obadde na kyeyali ategeeza mu kigambo ekyo nti fadhfaru bidhaati ddiini tarbat yadaaka, eddiini gy'oba osinga okusoosowaza. Naam, nga bw'olaba mu hadithi endala Nabbi sallama yagambira nti addu alaiha binnawajiz, eddiini mugikwase n'amannyo maki magego. Yali tategeeza nti mukwate eddiini mugiteeke mu kamwa na mugirumisa amannya amaki amagego. Yali ategeeza nti mugikwase maki maanyi. N'olwekyo ensonga y'eddiini eno fadhfaru bidhaati ddiini tarbat yadaaka, yali tagamba nti eddiini eno mugikwate mu ngalo bwe muti mugikwase emikono, wabula yali ategeeza nti musooke kusoosowaza ki. Bw'ofuna eddiini ebisigadde saba Allah bikuteere mu muntu oyo ajja bikuteeramu. Mu hadithi endala weziri awo hadithi nnungi nyingi tujja ziraba mu maaso eyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.